akatalekeka. Mu Makka essula 2 Yesu yawonya omusajja eyali paralyzed. Yasanyalala. Ekyawonyesa omusajja oyo kwali kukkiriza kw'abakwano be. Mikwano gye bali abasajja bana beetikka omusajja ne bamutwala wali Yesu. Bwe basanga nga abantu bangi ne bamenya ne roof ne bamuyisa waggulu. Era ekyawonya omusajja oyo kwali kukkiriza kwa mikwano gye. Kati tewelimbanga nti bobeera nabo tebagenda kukosa bulamu bwo. Waliwo ebintu ebimu by'ogenda ofuna mu nsi lwa mikwano gyo. Checking olwaleero. Abantu b'ozunga nabo b'otambula nabo be weenyumirizaamu nnyo. Musumba atera okwogera nti omukaaga ogusitula ekkeesi ng'ofudde weeguli naye olinawo omukaaga ogusitulako mu bulamu. So emikwano egyo gy'otambula nabo, the people you hang out with, are you sure basobola okutuuka ku level ng'olwadde ng'okkiriza kwabwe kwe kukuwonya? Ng'emikolo gyo gituuse, ng'essaala zaabwe ze zigoba abalogo mu mikolo gyo. Olishuwa nti bw'oba oli ku kitanda oli mu ICU nga tokyasobola kwogera, tokyasobola wanika mikono kutendereza Mukama, tokyalina ky'osobola kwekolera nga ggwe. Mikwano gyo gisobola ositula emikono ne gitunula waggulu ne gisaba. It's beyond money kati. Ne waliwo essaawa nga ne ssente tekola. Abantu b'otambula nabo wali asobola okugamba Mukama, mukwano gwaffe wuno tumulese mu maaso go muwonye. Baani b'ozunga nabo?